King Sir kaweddemu anti full figure ne Chameleone bamulumbye akatambi nkalina mu maaso obutereevu ate General Muhoozi ne Kyagulanyi mu lutalo Ssematalo nako akatambi nkalina mu maaso awo. Ago n'amalala genkuleetedde wano ku Jika Media. Wasiibye otya ogamba otya? Akansuubire nti oli bulungi. Likinga video eno, subscribinga butereevu ntera n'endowooza yaawo wansi mu comment section. Gwana obera otufuma ngo ine Bobi Wine mubera mmotoka notekaka embwa zaabwe zogera mbwe simanyi n'embwa zaabwe zogera simanyi na kine kapa zaabwe mube munyumirwa gwe bula munyanjaga ne basiwa nga munyaga munna kutuma ovume bano gwagambe Chameleone akutumira akana gojjawa amanya gama ndi Chameleone yakutumira Khalifa aje nayimba ku show Chameleone nayimba Khalifa yakusaba sabi just akalango obulango just akalango kajira muwa mu butanaba kajira muwa mukubera nga kajira muwa government no Chameleone akutumira akana kakuvume kajira muwa gobera sakani munno munyaga munno nga maza kwesi wenjaga ebusabala nga mutuvuma mutu yimba mutu ogera ke bigambo gwa batakutumire wache tayeva na kwegana nti yakutumira byo yimba no byo tuvuma kisajja gwade mama magaza gwa bunye bwa Messi dama magaza manyo gakunkumosa kintu kimu kyakunaba omanyi mubere nakauka enfufu yabajura mu mbuto buto ne bwongo bwagenda mu enfufu to yikira ku bantu Windows wonde tewali yakutuma kulya mayungi na kunywanjaga wagata bibiri to yikira ku bantu Windows togambe mu even finance osoro ko bane bebe ku ne Kenzo gomanyi Kenzo omanyi even waso wakati omanyi wafana omanyi Kenzo gwoyanjira ko gwosabiriza omanyi banga na Kenzo ngomwenjereda ko bato musimako ovumye Kenzo banga na yagano kuddamu even abana ba Kenzo bakuzira eno internet yazira botamala kwasamira kwogera kumanya gabana tewali yakumanya tolikola ku live ne bakulaba matamaza kuva ba Chameleone babebe ku ruba Kenzo era buli lokolo ino kuyingiza mu Kenzo ndachika bingo bobato liko live ngo balumba wakarumba Kenzo na kwa milioni na 10 aga njagala bali ku federation baje bitabatu basigninga bebe ku akwina ngo signinga senza tubonga nawe ne video ajina na aje nafaje bato bera ko kati ajite tumugamba ajite wafete jite yogera ku show ye Dubai tewali akusinga mutima mubika sajja gwe be wakola banno bimanyi kwa naberanga nawe mwasulanga mu studio ya Didi nzani nakujja mu studio ya Didi nenkutembeya nenkuwa mukaza soko kwasa go baita Jazz ya innocent nokuba olimba gwe fala nja kwogera ebyama byo gwe man nja kwogera ebyama byo kwasaga byo bitwali mu kokofinga nja kwogera ebyama byo gwe fatu sirikide bintu muntu kwaza bikorobera mu basajja mmwe fatu ina bulumi baffe ku mitima mutuvuma wano mutu manyira mukutobera baffe mutuvuma mutubika mutogera kebiga baffe tulina busungu basajja mmwe tubalina kwa busungu mutu kwaza bikoro matukola kwa dabi korobera bane batuzina dammwe mutu zinazina buli awala kifuli mwatuzina mu bibasi bamwe biwo basi fatu ina busungu bwaffe mani mwatukola bintu bingi mwatu zinaza mutu yingiza politics botamanyi mutu sadasa wa Museveni mutu ejeko muginika binyo kwanga mumufuna sente mumanya busungu twina mwagalaga musosa mu politics musosa kujambya bufuzi mukutabya bufuzi mubiyingiza mu business z'abantu mu family z'abantu mutuvumye otana kutana maso gabawo mubisa abana baffe muvunye president Museveni kichachi bavumisa Museveni kichachi bavumisa family ya Museveni first family kichachi bavumisa omwana wa Museveni Muhoozi Kainerugaba njagala ondage Muhoozi yali akutisimu ye nakola video ngakuvuma Muhoozi muvuma wachi Muhoozi Kainerugaba muvuma nga wachi gwoyagala kubeera president wa gwanga ebikola abo bikuweza mukulembeze Bible gama ntolimi lwa muli batuleba mukisa ate muli balabya kubikola byamwe ebikola bikufula president constitution muli mweteka itakiriza kunyiza president singonyiza Museveni we nazikirize gwanga lino musema teka muli mu articles nga ne first family tolina right enyiza first family wadabana ba Museveni muvumanga abana ba Museveni mumabacho no imine mu public no kanti Museveni kati simenya koza chi ayaga kota chitamanje gwayagala entebe gwe mara fuck ofugani gwe rubbish ogana fuga bani fetu abachawa mwe basiru mwe mwatukola ebikolobero ebitumala mwaka tolama fene mbusa daka mu politics fetu gaba ko twagala politics fetu iba people power mwaka tolama fene mbusa daka mu politics nemukwata business saba ne muzita kali azabantu muzise bayimbi banna bafukide kizibani yakutuma twakutuma di tubuli onako twakulumbe wone tugamba nange tukutuma je kwa Museveni ani yakutuma matambala Museveni wamira Museveni wo katika kuzimbi vyo muulire ani yakutuma twakutuma di musajja gwe
twakutuma wa osindiko bwana butuyimba munyimba butuvuma nawe kenyini wanyimba wana munyimba bufuro figa wancha wakoma nyoko kali amazi. Yes, buterevu yono ye mukyala Jennifer full figure kansubire mu mwewuliridde obusungu alina bungi nnyonnyo nga bw'okiwulira nga ye yalaze dda naye oludda lwaliko era nga bwe mumanyi oludda lwaliko definitely lulina kuba lwa Dr. Jose Chameleon. Awo kitegeeza King Sir alina omuyisaamu eggaali era eggaali King Sir yamaze dda okubeera nga ate munnange emuyitamu Jennifer full figure agimuyisizaamu lwakuba ate mwattu igaali takomye kugiyisa mu King Sir yekka wabula ayingizaamu ne Robert Sentamu Kyagulanyi ate nga tetunaba kulabako Bobi Wine ng'avaayo okwogera ku nsonga zino. So simanyi nsonga lwaki ate full figure akutte Bobi Wine n'abeera ng'amugatta mu nsonga zino. Zino nsonga ziri makati ga Chameleon ne kwogase ne King Sir kati kitegeeza bw'aba wakuba alina kuba King Sir ate si kubeera nga ayingizaamu omukulu Robert Sentamu Kyagulanyi. Neera full figure nga bwe tumumanyi naye bw'atyo bw'ali tanyigirwa mu ttooke bw'aba akuwa akuweerawo ebibyo n'omutegeera n'omanya nti ddala abakazi ku nsi abasabula gye bali. So ku ludda eyo bwe bityo ebibadde omukulu King Sir y'eggaali we twogerera yamuyiseemu dda nnyonnyonyera nga full figure yagimuyisizaamu wadde nga waliwo akayiseewo n'abeera ng'ate alumba sayidi enkyamu gy'atalina kulumba era simanyi oba ba Fort Sodia agenda kubeera nga abawona. Anyway katulinde tulabe ate biki ebinaava ku ludda eyo naye ng'olutalo lukyali lw'amaanyi nnyonnyo ddala. Kakati n'omukulu Big Eye alina by'ayogedde ku lutalo luno olwa King Sir nga kwogase ne Dr. Jose Chameleon. Kankuwa akatambi n'oluvannyuma ate tweyongere maaso n'amawulire amalala mangi nnyo ddala. King Sir aw'okutte kwata naye njagala Ssemutolo y'omundekere oyo musobola oba ntya era njagala nenga 7 December bw'aba asobola ajje naye ateekeyo concert owulire disco. Oyo Ssemutolo namukwata katenda njagala mumalemu amalala ago njagala oyo y'omundekere. Buterevu byonno by'ebigambo by'omukulu Big Eye. Ebyo ebigambo by'omukulu Big Eye era nga ebigambo bye biraga nti ali ku sayidi ya King Sir era ng'amusabye nti ye amulekedde Chameleon kakati ye amulekere Eddie Kenzo gwayise Ssemutolo sebo yabadde ategeeza Eddie Kenzo kati ye Ssemutolo n'amugamba nti amulekere Ssemutolo yajja kubeera nga amuwa ebibye ajja kubeera nga amuwa level ajja kubeera nga amussa mu kifo mwakola ki mwaja. Jjukira bulungi nti omukulu Big ayina ekivvulu mu December kakati asabye ne Eddie Kenzo ategeke ku lunaku lwe lumu ate ategeke na kololo but naye ali lugogo. Jjukira kakati ziryoke zaabika emipiira era n'agamba ye itamutya wadde yadde n'akamu. Tujjukira bulungi nti omwami ono yali mu kibiina ekya NRM era nga y'omu ku baali bavuma obubi ennyo Bobi Wine naye n'atuuka ne yeenenya. Twamulaba ne ku offices za National Unity Platform n'avaayo ng'alinga ddala akyuse era eyeenenyezza era okuva ku olwo abadde nga ajja nga akola ebintu ebiraga nti ddala yadda ku sayidi ey'abantu era nti talikola ki atali bavaamu. Era okuva omukulu lwe yakyuka nadda mu kibiina ekya National Unity Platform amaanyi alina mangi n'obuvumu ayina bungi kuba akimanyi abantu b'okuludda luli abantu ab'ewansi bo kasitobera ku sayidi yaabwe nabo baba bajja kuyiirawo omubiri. Ensonga lwaki nkazzeemu Nalweyiso yagambye tebasobola kukkiriza buyinza Bowa Kyagulanyi. Muhoozi n'agamba tebasobola kukkiriza buyinza kubuwa muntu nga si munnamagye oba munnapoliisi wa poliisi. Mawu n'avaayo n'akugamba Kyagulanyi oba oyagala obuyinza funa abakwate emmundu kufuna emmundu. Besigye n'akugamba tugende mu nsiko bino ebyakalulu tebijja kukola. Mpuliriza bulungi. Museveni yali ya programminga bannayuganda nti bo bannayuganda balina kubeera nga baki bakozi baabwe. Oshegedde
era nga bw'ovaayo n'oyogera ku bigenda mu maaso bakugamba gw'oyogera ngani oli munnamagye oba poliisi. Kati Kyagulanyi azze asitula obuyinza abuzzaayo mu bantu, atadde slogan agitaddeko people power, power belongs to people. Obuyinza buli mu bantu. Museveni yali ya programminga n'abantu be yabaparadinga wali nga just in case ene bibalo bye bigaana bali eri be bagendo chikwata nga bonna bamukwata mundu na paradinga wo Besigye Mugisha muntu n'ateekawo simanyi Mbabazi n'ateekawo bano ba Sejjusa Tinyefunza n'ateekawo Tumukunde n'ateekawo ba Bilali bonna bannamaje nga bwe mulwana bali be bagendo chikola ki bonna bannamaje yensonga lwaki batu programming nga bakituzza matu nti ekintu kiina kuba kya bannamaje oba mpulira kati Kyagulanyi abakola akabi asitula obuyinza abagamba nti bannayo obuyinza bwammwe bannansi bannayuganda power belongs to you. Jukira bo be babadde basalawo ani agaggawala ani ayavuwala ani abakolera ani atabakolera ani gwe batta ani atafa ani gwe basiba ani gwe batasiba nga byabwe n'amateeka tegakola. Osegedde ani ayina ennyumba ennungi ani atagiina ani avuga emmotoka ennungi ani atagivuga ani ayina ettaka eggimu. Osegera nga bonna be babisalawo nga gwe ne bw'okola otya bwe baba tebaagala ofune togenda kufuna n'obwoteekamu amaanyi gatya n'obala otya bwe baba tebaagala okole tojja kukola. Ye kati Kyagulanyi azuukusa abantu. Jukira buli abantu bwe bazuukuka bagenda kufaayo mu malwaliro nga teri malagala. Lengera enguudo. Laba ebyenjigiriza. Owulira ebyobulimi. Nga tukola nnyo tufuna kiriwa. Luli eri bakugamba nga kola mirimu gy'ova mu byobufuzi. Ebyobufuzi byo bibeere byabwe. Muve mu byobufuzi mugende mukole. Naye nga kyemumaze okukola ate munnabyabufuzi yatwala. Oba mpulira omusajja ajja abagamba bannayuganda ekintu kyammwe. Zino statement ze mulaba bakola ziraga bagezaako era baprogramminga mu bwongo bwammwe nti oli waaba takutte mundu bya bulimba tasobola. Kati ffe tulwana obuyinza buddeeri bannayuganda banyini kintu bano abantu bano bannamagye bonna be baparedinze wali balina kuba basaavanti b'abantu. Oba osegera ye kati era tubagamba omuntu yenna agenda okuvaayo okulaga nti atwala ekintu ekyo alina kudda mu mabega g'abantu ate akulembedde abantu ssaawa zino ye Kyagulanyi. Ojja tuwulira tujja guluba paka nkubuulira kubanga kino ekintu tebasobola kiwangula. Yensonga lwaki bagula bu TikTok bungi bagula abayimbi bangi bagula buli omu ng'ekimuguza kulagako nti nabo bali ku sayidi y'abantu nti beetaaga abantu ate tebabayina. Oba ontegeera mpozi ke mbadde neerabidde Kyagulanyi asitudde abantu abazza mu kibalo ate tebaali mu kibalo. Osegedde mmwe bannayuganda Kyagulanyi yabakomyawo mu kibalo. Mwali byali temuyina na kugetinga involved mu byo. Yes, buterevu yonno ye mukulu Wumalu Kiseka kansubire ensonga ze oziwulidde bulungi. Okuva General Muhoozi lwe yavaayo n'alangirira n'agamba nti eggwanga lino terijja kuddamu kufugibwa muntu wa bulijjo, lirina fugibwa either munnamagye oba musirikale. Empawa zibadde zikubwa ku social media ng'abantu ab'enjawulo bawa endowooza yaabwe era ng'abasinga si bamativu wadde yadde n'omulundi n'ogumu olwa Muhoozi bye yateeka ku mukutu gwe ogwa X ng'agamba nti eggwanga Uganda teririddamu kufugibwa muntu wa bulijjo nga si munnamagye oba nga si musirikale owa poliisi. Kakati mubaavaayo n'omukulu Robert Sentamu Kyagulanyi naye yavaayo n'alaga obutali bumativu bwe olwa statements zino ezaakolebwa omukulu General Muhoozi Kainerugaba era n'agamba nti mu byaddala guno musango gwa treason oba omusango gw'okulya mu nsi yo olukwe nti era singa siki Muhoozi abadde asaana kuvunaanibwa musango gwa treason ogw'okubeera nga awo abeera nga alidde mu nsi ye
olukwe. Munnamagye okulaga sayidi nga mbutuufu n'alaga nti munnamagye naye ali ku sayidi ya Pulezidenti Museveni, ekyamazima si kituufu wadde yadde n'akatono. Era ne munnamagye okwenyigira mu politics ekyo nakyo kiba kikyamu nnyo nga bw'okiwulira. Era n'agamba nti omusajja ono ekyamazima abadde asaana kuggulwako musango gwa treason, omusango gw'okubeera nga alya mu nsi ye olukwe. Bobi Wine si yekka ayogedde ku nsonga zino, wabula ne omukulu Honorable Lutamaguzi ayina byatugambye. Kankuzanyire katambi n'oluvannyuma ate tweyongere maaso n'amawulire amalala mangi. Badde nsoma kati current okulaba nti waliwo president mu nsi yonna asobola okuba nga ye president ng'ate mutabani we ye muduumizi w'amagye. Nagenze okulaba nga tekiriiwo. Bino byonna baali bikoze naye nga tebapanikinga. Nga kati boolaba abaana ba NUP bonna be bajjuza makomera ne baleeta ebiboozi bye tuyita diversion nupu yanzi byakalulu ate ali mu buyinza byakalulu abavubuka bona civilian youth of NUP bonna babawamba enkya negwe bateeka makomera bwe bateeka obunanka bw'essasi maka gaabwe n'obwambalo yamba. I think everyone is a fool. Kati twali badde tugaba mukulu Muhoozi ffe twakimugamba kuba babatenda boogerako batemu nnyo ate bazibu nnyo. Twakimugamba nti asobola okuloota nga pulezidenti w'amaka ge waabwe wa famire yaabwe pulezidenti w'ekyalo kyekwafa n'ekyatasobola kulootangako kuba pulezidenti wa Uganda. Eno Uganda ndalamukko ku y'ekinaana gye baawuddiisa abeeruweero kati bagabira obusooda n'obuceere ng'omukulu akomyewo okubajjukira. Eno Uganda ndalamu ogenda kusanga civilian naye nga mu trainingemukko kusinga mu magye. Omusange naawe omufiiringe kati bwendabe ennaku zemufiiringa bafuutu soja abatalina mundu noza musirikale nga wamba fuutu soja n'amuteekako ebinankanaaka. Kiri munda nkugambe kifumba mutuku. Kifumba mutuku tokibuuzo olaba omukka guteta ate obuuza ki ekiriwo kiri munda kifumba mutuku. Omukulu ekisooka emyaka bagambye awezezza 8 si 8 era kizibu nnyo okusanga minisita wa mugamba nti gundi tosobola bonna bali wali igwe ne gwosubira nti this person can come n'amugamba nti mister this is a sovereign state of Uganda teekateeka eng'endayo. Oyinza okweraba nti oli wa kitalo nnyo kubanga otadde buli kika kya mundu kyonna okikola kikwetooloola olina ne ba psychophants abakwetola. Kakati ne General Muhoozi abadde ne ba psychophants ababadde bamugwe yasooka n'aba ne psychophant we bamuyita Balamu Balugahale. Kati minisita yali ategeka bivulu n'avaayo mu bivulu n'agamba ono yasaana okuba president. Amonna abantu bano they are not serious people. Ne bavaayo ne bagamba omutegesi w'ebivulu atugambye mbono yalina okuba president. Ne tubuuza mutegesi w'ebivulu yategerera Uganda. Naye ffe twamugamba Uganda is not a dynasty. Muyinza okweraba emmundu nga zibeetoolodde ne bakajjajjatta ababawaana n'okuba nti all institutions z'eggwanga zonna muzisse n'amagye ne mutuuka nga bwe muba muwandiisa ab'ennakaseka ate mubajja mu disitulikiti ndala ne mulowooza nti embere Uganda. Yes, butereevu oyo nno ye mukulu Lutamaguzi. Kansuubire ebigambo bye mubyewuliriddeko naye talina bigambo biwoomu eri gavumenti nga kw'ogasse General Muhoozi Kainerugaba. Nkugambye ebigambo General Muhoozi Kainerugaba bye yawandiika ku mukutu gwe ogwa X tebyanyumira bantu bangi nnyo ddala. Bantu bangi mpaka kati bakyayomba bakyali banyiivu olw'ebigambo omukulu ono bye yateeka ku mukutu gwe ogwa X. Jjukira abantu abalina essuubi okubeera nga essaawa yonna obukulembeze at least bujja kubeera nga ate bukyukamukko naye awo mukulu bw'agamba nti eggwanga lino terijja kufugibwa muntu wa bulijjo wabula lijja kufugibwa omuntu nga munnamagye oba nga wa poliisi. Kyongera okumalamu abantu abadde balina essuubi okufuna ku nkyukakyuka nti enkyukakyuka gye baagala erabika teriiyo wadde yadde n'akatono n'akamu. Kakati nno bwe twongerayo mu mawulire amalala byo ebya Doni Nassa bikaaye bikyali bibi nnyo. Olunaku olwaleero asimbiddwa mu Kaguli, asimbiddwa mu maaso g'omulamuzi naye nga tesi birungi wadde yadde n'okutwaliza
awamu era ono mwongere okumuteeka mu ssaala mumusabire kubanga omusango gwaliko gwa defilement, musango gwa naggomola, musango gwa maanyi nnyo nga bw'okiwulira. Era guno omusango alina okubanga alina balooya beyeekakasa abaddaladdala ab'amaanyi. Naye wano tewakyali kyagamba nti balooya basobola okumutaasa kuba already family egamba obujulizi ebulina ng'ono bagezaako okubeera nga bakola ki, bagezaako bamuwoninga nako ne bamugamba nti owaayo tuviire ku muwala, naye n'agaana okulabika nti awuliriza nti ng'agamba nze nina ssente tebalina kye basobola akunkola. Omusango guno gwa naggomola ogwa defilement. Essaawa eno era ekigenda okuddirira kujja kubeera ku testinga HIV. Singa bamusanga nga ali negative, awo nno wayinza okubaawo kuteeseganya mu makati ga Doni Nassa kogase ne taata oba ne maama ow'omwana agambibwa okubeera nga yakabasanya. Bwe kitaba ekyo bayinza okumusalirasalirako ku myaka emitonotono nga 17, nno si mitono, myaka 17 myaka mingi nnyo ng'oli mu kkomera. Ne wabula singa bamukebera n'azuulibwa ng'alina siriimu, ono kaba kaweddemu bayinza n'omuteeka kalabba, ayinza okukomekereza ng'ateereddwa kalabba kuba omusanga aguli emabega munene. Omusanga aguli emabega munene bw'anaabaamu n'ekisa, Doni Nassa ayinza okukomekereza ng'obugagga bwonna bw'ayina buweddewo nga buggweredde mu musango guno bw'ataabe mwegendereza. Ono eyamukutte n'amuteeka mu mbuga bw'anaabaamuko ne ku kisa n'agamba nti kati yatuteese ogenda kuliyirira ne ssente bweziti ne bweziti, gusobola okuggwa. Naye Doni Nassa n'akomekereza ng'eyali Doni afuuse lunkupe, anti ng'ebintu byonna bye yakolerera biggweredde awo mu misango. Katwongere okumusabira tulabe nawa ate gye binaggwera. Butereevu nja kuba nga kutuusaako wano ku Jika Media, updates zonna nja kuba nga nzikuwa. Nyongera okujjukiza nti obadde ku Jika Media era nga gwe n'atamba kulabika nga osubscribinga, genda maaso subscribinge, olikinge, okommentinge, ate era osharinge. Tutera kutaninga on notification bell yo, butereevu ojja kubeera nga ofuna notification bwe mbeera nga kuteereddeyo video empya. Nakugamba wosanga kalango ndawo natoka skippinga kubanga engeri gyonzo okulabika nga ate munnange osupportingamu emirimu gyange gino. Kwatawo mu kigalo butereevu video ojja kubeera nga ogimperedde like. Mubatulabira ebweru w'eggwanga kussa mmwe abatulabira mu ggwanga Uganda, nyongera okubebaza nti mwebale nnyo, mwebalire ddala, temujjanga okwo. Omukama abampeera ekyo kyennyini kyemusingira ddala okwagala. Kale weekomere ku mukutu kyakumone updates endala nnyingi nnyo ddala. Likinga video, subscribinga, bw'oba olina endowooza yonna bakyagala okuwabula osobola okinteera butereevu awo wansi mu comment section. Kale munzikirize mbaagalize olunaku olungi, akuume atakumira mpeera. Mweraba.